By the way, Shifa. Baba mwana twamwongera ko kama. Ngene mutegekera ali kumashi. Omwana yasulanga wakanyik onogola. No COVID test ye. Igenda kumusumbwa bwo kasana agenda kukawo. Dubai. No genda wali. Tegereza ticket. Ona ina pisa tu. Nyondo Rozet. Deka Nyondo Rozet subscribing. Deka wewe usomagala subscribing. Ate surprising. Ate ba following Brian wa? Brian's Uganda gave me something. Mama Dubai, Yono Mulengera. Eno ticket ya Brian, eno baggage the city. This is the ticket. Omukyalo yakimulide yani. Agambye no problem Rozet we ticket yagende yakatonda. Shifa bambigezaako okwanguwaza ndabanga kada akakugoba tuli wano wansi wa hotel yo wetukulindire olwo n'emmotoka yatuuse dda so gezaako kwanguwa mukwano tulabe nga tukwata kadde abaana yetulinzeeko ku Shifa sawa ziri 12 za kawera naye obudde butangalanga obulaba bannaye. Good morning dear, kumbe watusana okutuuka. Getting my passport. Okay dear, she's here right here. She's right here. Kale tukulinze mukwano. So azze gonna ali ku Nyondo Media tuzate kuno na Shifa owa surprise your loved one. Agenda ku kisaawe saawe eno yennyini nnyini Mamuduba yava kunkubirako atuuse ne Kanyike bali ku kisaawe so katusaba Mukama Katonda byonna bitambule bulungi Kanyike afulume ne Shifa ate batuuke bulungi olugendo lwabwe Mukama Katonda alukulembere ye sala yaffe. Ate kundizirira waninga wasuzote mkwano Nebaseka. tonebaka wallahi nange sinebaka Milibiteye baka. wadi yule kamera yakutunudde mudda Kawea. okay car is here Era bentwala yo musubuzi. yeah it is here Entwala yo girabye. Mama yayimiridde dda kuba twajjidde Madubai bo bagiye baliro tebatuuse bebala. yes yakujjayo strategy ne twamugambye aleme kozesa Bonna babe banze lumuna zakukako biri kitundu. so bakuza okusiza Soke bane banze okusiza. yatwengera basatu no problem Kanyike ngina kwa mbozi ya Kanyike hare samsanze waka yagaba okuma Dubai mbuno kangenze wa Nyondo ekiro kati nno fe twadde Jumani tuda Jumani sawa zibadde 10 sikyo wiki ez'okumakya tugenze okujja jukira ngambye ko Rozet nyala kujjako yo ne mugawe nabaze ngenda kugamba tugenze okuddayo tumanya yingidde atya nga yebase bwati bulamba we wammwe waka yes
Nga so diwanyi era nekazi nengamba iyo yayingidde ddi. Bali mama Dubai ku bundi ku airport. Ate bakwataganye ddi. Kati namala mugambye va wano mangu tukokole yes kumachate chiro sawa 10. Oh, yes. Tanawumula ne kanyike naye ayina embeera yenga yali up and down. Era namala n'atuuka ati ne bagenda mu Dubai. Zibakolagana n'omuntu nga tonnamutegeera mbeera gy'alimu. Nze at least a certain percentage. Ntegeerako kanyike. Naye yonna gye tujja e Uganda, receive him with love. Beewala omujajinga. Yeah, that is it. Ate mubeere caring and at least ayina ekimuli ku mutima nange kye nandyegombye abeeko ba opening up to akimugambe ajja kuwuuka ku mutima. Yensonga eyo like he needs comfort. Ayebuuza whom can I trust? Yes. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Agatekayo kadyeri. Atole mu maaso kifaawo. Tula mu maaso fene tugenda tekayo odoza akasawo tutule wano. Nga agamba kimusawo. Musomesa. Akwite nno omusawo. Okay, dear. Tegeka mukolo surprise. Baagala shifa ku ssaawa 7. Okitegeera? Ayona tukasanga mmeka into. Ekituufu era bunyonyi yo teriiko ebyo. Obudde bwayo buba. Bakubirawo. Naye nga bannange mwebale Rozet kulwana kukanyike. Tugezezaako naye nawe weebale. Banenze nsaba kimu kulaba nga abantu be bamurecevinga. Ate tudde ku kiddako. Tukola ebirala. Nze okusinzira bw'endabye kanyike omanyi abantu tebagala mazima. Naye ekituufu kanyike obulwadde obusookera ddala obumuluma is for him to accept kyonna ekiriwo mu bulamu bwe n'agamba okay, this is me Kanyike Brian, where did I go wrong? Azeeyo akatambi ate yeebuuza omanyi buli tufuna ebizibu ate tetubeera nnyo mu regrets. Tubeere nnyo mu nkivuddemu nti oba what's the way forward oba what is the solution oba mbedde ntya nakyo. Ekyo kyokka ekyo ate afuneyo omuntu omu oba babiri basobola opening up to asharinge nabo. Omanyi mu nsi si buli muntu nti mubi. Kale funa at least ate for him ayina maama. Omanyi waliyo abantu abamu ng'agamba singa maama wange waali nandisharinze naye kino. Okitegeera? Era kubanga nze olaba my mom is my best friend. Ekintu kyonna osharinga naye kuba omanyi okyama kyo kitadde mu safe hands ate era ye muntu akusabira essaala entuufu. Ye kati kyekyo kyendaba kati olaba yazze ewuwo maybe nga alina byayagala okwogeramu naawe nebigaana. Nange yali ajja ewange ekiro ne mugamba nze bwe mba ntravelinze sikyaza abantu ku hoteli yange. Yankubirako nga ngamba ndize saawa 6 gwa kiro ndi wano nkunoonya. Ne mugamba nedda. Ne mugamba nedda mukwano kisoboka. Naye osanga era ayina naye kati tuli ku nnyonyi babiri me and him. Mukama tuyambe tubeera nja tubagambe walye nti tuli wamu. Kyonna kyayagala okuŋŋamba tukozese ezo 5 hours tubeera ku flight. Kuba ate bwe ntonya nange e Uganda my head is loaded ebyaddala. Era koseka kyasaako tugerezeganye olaba wano nange obudde for myself bumbuze. Maama nze ozanza bali tayagendako mu bufo.
nayise mu mole jo wadde kaserefi maama tebibadde mu kusireyinga bino wadde ima ng'olina n'obudde obubirowooza mbuno wadde okaserefi lwaki maama bikusukkako munaye teri ebyo kyobulanza abantu mbagamba mutenaku wadde obudde bwe abantu bakyalina budde abantu balina ebyokukola abantu babivaako ebyo kati Rozet oli muwala bagamba bakazi tulina nnyo eŋŋambo okyalina obudde bw'olugambo riri okyabuyina oba ne baba babisomera bakwogeddeko okyalina obudde obuddawo mbw ate banjogeddeko obuyina n'ebiwuliriza tosobola zino sinnebaka kuva olunaku luli otwali mu gundi Madame d'Agosti City otwavayo emizimu nga gituufu butudde mpaka nakati nalinzemu okwebaka wagendako ekiri eri okimanyi musomesa togendangayo maama nze Madame d'Agosti City maama emizimu gy'emiti shifa nali bulese nawe amaloboozi nga giigi biri bya misinde mukazi watusiina misinde nali muleseeyo shifa nga jogera Luwalabu jogera Oluwalabu tali abashufi shifa nale kulira shifa naye agamba ana maba Oluwalabu yalujewa kati waliwo otuuka nobanga abulira mu musenyu nga ennyumba bwe zaabulirayo mukama yewala omanyi nti oyitira obanga ayingira omaani wala twavugira essaawa ennungi zalinga mmeka shifa 3 oba 3.5 oba kwalumamuza mpaka eyo kwa Madam ofulumira dasha ojja n'ogenda twakomawo matumbi okumanya wala twayiseeyo najje ebyo mugenda mu Safari Desert byonna oyisaayo wagima mu Dubai kati tulaba obudde tebutukwate tuli mu kkubo maama tulina shifa tumulina already katusabe Katonda naye nga muli naye nga Brian ali bulungi alikiriya ali mukunywa kajuisi wow timu shifa bamulinze wali n'ebimuli fe sosi ya laavu semakula agenda muwa ekimuli katusabe insha Allah oli kale katutuuke kale moni alinamu akatengo naye kagenda kajjako Kampala mugambe emitima girina okukaluba twakaluba emitima nange namugambye olabako buli yakomyewo okitegedde n'ebirala byonna tujja biwangula kale nnyabo katubalinde kale tutuuka terminal 3 nanti tutudde no mu butebe bujayingirira ddala kale ennyabo webala obuvunanyizibwa mu Dubai nange nze banaida tuman webala obuvunanyizibwa mu Dubai banaye zola kekundimu nga sinamulaba nga ayingira mukama kale Allah ne banaye bayinza obbasalako ekigambo nendeka wano kanyike bagendaga tuli mu ddiiru yakusolooza abantu naye nze Rozet omanyi kye nasooka okukaluba omutima nza nti oba Katonda yandizayininga ate era mwebaza nza nti mmanyirawo ekivumo kyonanvuma kati byosobola okunnangira onnumya omutima mbimanyi nnyo byosobola okunnangira mpulire nga bannange onzise kati bye nasooka okumanya nti ono ajja kunvuma ki oli mubi oli mumpi abakazi batuvuma obulogo batuvuma n'obwamalaaya kati ekyo nenkitegeera mu nsi nti ayina oba omuntu yenna yakola ebiti kati wano kenazze shiya tondabye naawe obudde nti no kobe Rozet twesanze appointment oyingiddeko mu room yange wadde minute kati mukoto ne twasula nga tukola osasudde room yo ya bbeeyi togyebase namu nje enjoyinge kati kyenkugamba naye kati waliwo Uganda ali mugaba bonaawe betunda yaguze biki yakoze biki naawe abo sente bye bazijja tumanyiyo noweebuuza lwaki ye taziya n'azifuna ye tayagala bba bulungi kati nze nasooka kutegeera be balina okunvuma nembimanya nenkitegeera shifa bajja kuvuma obwa loko obutasoma n'obubi nemmanya nti kale bwemba mubi n'obumpi n'obutasoma kambere n'obwongo obukola kambe n'empisa kambere nice to people omuntu afune kyanjagalako yes
kati that's life bw'obanga toyagala bintu kumenya na kusula wansi we are but also achinyonyola muna Uganda mostly you can't tell people abantu omuntu asobola n'okujjajinga lwakusimayiringa bintu byo weesanyukidde bibyo Surely Emirates always by departing la kugundi ku terminal 3 yeah sure buli nyonyi inako gundi je simbulirako oba only nenga bataddewo mbu VIP gate fete tuli ba VIP terminal 1 then flight Dubai terminal 2 ne Rozet kano kankayiseewo Uganda needs please mutu respecting olaba Rozet bino bintu byendi mu kutwala bigenda constressing oyisa ku airport bwe bimala kilo nyina 3 baggage 23 times 3 negwe ngenda naye ina 23 times 3 tuli mu nkaaga something naye batu respecting tebatuchunga wano tubeera madam boss okay madam this like that ebyo nabo batuyise batyo tebatubogolera baveemu ebbogo mutuufu maama Uganda bali so rude kiringa kikusenseramu ne wano n'obwoba munango oyinamu n'oba oyinamu ettooke onayina kumbuza oyinawo ku kilo z'otunda amaaso galumanzi kale bambi za mama Dubai ogamba ki kisunsu sirina kipya naye nga kisunsu tongamba kilo bunenga kisunsu wanje noyingira yadde n'okutukoonako munange Nyondo yabadda nnina ono mubi Nyondo mubi nnyo mukwese nga sala mubalaga Is it around? seka jebale Akawa.
bireeta bambi. Ani? Funayo omwana ayina babbi atukola. Katukyali wano eno kubanga temuli mu nnyo jjaamu. Jiru yayina obwangu. Baana ne mwagikoze mutya? Kati abalala tugenda nga tupakinga bino. Tugenda pakingira wano. By the way, ono mwana nasala. By the way, Shifa. Kama mwana tumamwongerako kanono. Ngenda mutegeera ali kumashi. Ono mwana yasulanga wakanyik no covid test ye. Igenda kumusumbwa bwo. Kasana agenda kukaawo. Shakira kamera za Nyondo zikutte. Kamera za Nyondo Media zikutte. Saako kana akasawo. Okupisa kyesitegedde.
Entebbe Rozet tutambula airport wabweru wa airport ono ye Nyondo bana musubscribing ku Nyondo Media kubanga omukyalo ono akoze kinene nnyo mu bulamu subscribing munyige n'akadde liking page jakabi peace ono shaki naye abaddewo nnyo magezi ono shaki noza mwamulabako ku SD4 naye abaddewo Kiri kitya? Bana Uganda mchambu manyama no enda bayikana mwembagamba amana watu bayimanyi nenga beka tatege kujja kugamba nti jobaze kumanya kisunso atwaze bayita self check in we checking in abantu
Aize gomesi ndomanyi baba bakulinze wali nga bali tulaba ku kinyi ne gwekisunsu nyinza omutendo obisanga bulungi waliye nga bintu bye byagenze naye ate Dubai oba ensiza ebweru ate bagonza nnyo kati singa nyina ekibula ku bintu byange mbadde era tebagiisaawo naye kati bandabyeko details everything clear kalas eno baggage kirayo ne tiketi njifunye nange kisunzu kino kintu wakikuba nnyo abasengawa abantu nga mmwe kino mbadde njadobera ewalala baseke kandobere lumu wange baseke leero Bamwise Kanyike brand tugirenga tumaze kigo olaba erilayini kati fe erilayini twate tukusimba kati kuba nomuna Olwana ina kiba kyokukiriza yabaga kimu stress ng'ajja kuyita kiri okay kiba kyokukataga covid test bikimu ekiri katwali tuyankudda wali aliteekayo covid ate biri mu ssimu ate kyeke foni ate omwana fyemba mutakisunsu sunsu kabalage nnyawo n'abakulembeze baffe bakofe ekiba kiyita self check komenzinza shifa amaalo yes namwe temubimanyi nabo tebabimanyi naye nga okimanyi nti wiiki akutte kamera 2 eyawawunyisa omwagala wokushifa neya Nyondo Media wali wonna zonna ziina nawe bwatyo bamuyita wiki content creator photographer videographer kalamaji nga buno obuntu notakuma kiri ubundi ekibologera yello naye genda kubayisemera wano bakine Brian okukifaku yakimubanga mbadde mbisebiseemu okukifaku yakimire Nyondo Rozet Deka Nyondo Rozet Deka wewe ulisomagala umusubscribing ate musurprising ate bafollowing Brian wa Brian
Brian Uganda gema kali pasa Mama Dubai yono bemulengera eno tiketi ya Brian eno baggage receipt ye. This is the ticket omukyalo yakimulide yani yagambye no problem Rozet we tiketi yange eri ya Katonda yagambye Yesu yagimuwadde bonna abansabidde mujja kuba mweraba musisala buli ansabidde yenayina thank you so much for bless you mwebale kufollowinga mwebale kuwagira Nyondo Media bale kutoka ku Nyondo Media by the way omuntu fudde nagamba wayi mwana kamwechika tiketi ate ndiye bali balaba California US anywhere ate nga ne wewe msomwagala wa tuli yatukuba oyo ye wiki ali ku kamera oyo bwe mulengera akola omulimu gw'amaanyi nga yemumulaba aye kamera ya Nyondo Media ne yawe msomwagala wao alina kamera bbiri eyawe msomwagala ya Nyondo Mama Dubai abeko kyabagamba Mama Dubai
bannange ne bw'obeera mulwadde ng'olina agenze gwe sokoleke side zeri sio ligwe nengera ali mukakooti ayiseewo nenga afuse n'ayita wano final agenze bane mukama alina amaanyi wali lwe bamuganya badde alina kuyita sayidi za wali naye tabaddemu kusikatira kugenda si bwe kiri uwa aba agenze abantu bali tugende mukama yeebale mukazi gwe bannange mukama yeebale tugende Nyondo Media tuli wamu nammwe kanyika agenze bannange ebibadde si byangu paka otutandikira bannaayi mwebale tugende tugenda mu maaso Namba ino. Angambye kikyama. Banjikida kweyo. Kasana ya kachi. Wadeka abana basatu. Namba batama byagwa ate akusite biko. Kimala shakira kimala mama. omukyala ng'oli California wakanya okupa erinnya lyo naye kyobomanya tusiimye kanyike agenze successfully banange mubalinye okugoba Nyondo Media mubalinye mubaddala nebaza mu Dubai byonna byakoze banayo balinye mubalinye ddala mukwano n'abaana bano banange mubalaba balageka bonna abakoze omulimu kulwakanyike oli asembayo producer waffe Yuli Wiki ate akulabikira mu kamera naye nga naye abeerawo mpolampola naye nga bannaye emikwano wabeka ayogera bakagambo konna konna ali awo konna kwamera yogere tubaza Mukama Katonda kuba w'amaanyi bannange twebaza Mukama twebaza Allah kuba kintu kye tuyisemu okubeera nga kanyika agenda katuuze kati nne precious naye bannaye Mukama ye w'amaanyi agenze ddala bannaye mweyongere okusubscribinga ku Nyondo Media Youtube channel yaffe eya tiketi bambi webale mama tusaba Allah omukisa mukwano webaleoki azazeewo kyetukolete kyakanyo tusabire oyongere ofune sente atukatugamba erinene tusikatukulisira amina bannaye kiro ogamba ki onaku lwasookera nakusanga webase ne kanyike nga mini nga musuze wabweru webaza Katonda kuba nti asobola okugenda kuba tebadde
bidde byangu tubadde nga tusula bweru mami Dubai mukazi ono nti bulungi nnyo era baddengawo ku lwakanyike nga teyeebaka naye asula gamba kangende nebakemugobereko ebweru ogenda bireke ebweru anaye Katonda mwongere omukisa mukino ekisibamu ekyasinga okwagala amina ya Allah yamanye ekisinga naye kanyike ekituufu kiri nti ekyagenza alhamdulillah twebaza ne Nyondo Media bannange Rozana webale kubaawo ku lw'abantu bane webale kukwagala webale kubeera ng'olina omutima ogwo of course abatugoberera ne batuwa obuyambi ze sirina buyambi bw'amaanyi sirina ssente naye abatuwa obuyambi ne basinga tukwebaziza nnyo maama webale Nyondo Media team wetuli okuzimba kya buvunaanyizibwa naye ozimbye otya kankwanjulire aba Junisco Contractors and Great Finishes Limited bakafulu mu kuzimba amayumba aga buli ngeri bazimba kalina ez'ebyuma hollow sections nga kwotadde ne I-beams oyagala plani z'ebizimbe plumbing okuwayalinga amasannyalaze okukolera compound finishing w'amayumba interior designing ez'omulembe so nga tukola ne biodigester septic tank ezitajjula ezitawunya ezitwala ekifo ekitono ate nga si za kunywamu kati mwaba amasomero emizikiti amalwaliro amakanisa amakampuni n'amaka mwettanire biodigester zaffe ez'omulembe tusangibwa ku Modern Havana Complex omwaliriro ogwokubiri edduuka eryokubiri e Lubaga Kabuusu Road opposite Tavern Woods oba tukubire ku 0701 505 801 oba 0705 837 343 Junisco Contractors and Great Finishes Limited. Let your dreams be our project.